Here again, my name is Sandra Lian. Thank you so much for subscribing. Abapya bakatweyungako njagala okuddamu okubaniza bamikwano. Era ng'olunaku lwaleero tukyayogerera n'abagambye wiiki eno tukyali ku kwanjula kwa Rema Namakula. Era ng'ekiteeteeyiro kye tuze okwogerako ekiteeteeyi ekyayogeza Kampala yonna nga bagamba Rema Namakula yaleese electricity mu gundi mu mukolo yakoze ekyo manyi. Trend zino bobanga tunaba kufumbira tunaba kwanjula tunaba kukola mbaga tunaba kukyala kwegamba Rema abateredewo trend ey'okugoberera kubeera abasinga obungi mwabizalaye abasinga ne muyita ddole abasinga ne mukola ki so tubadde tuyitaayita ne tugwa ku designer we eyamudesigninga Kaijuka Abbas n'avaayo nayogera ku kiteeteeyi kino nagaa nti bannange ekiteeteeyi ekyo nakidesigninga kirimu inbuilt batteries nga bwe mulaba disco light zinene eza Christmas tree ze bateekako nti zibako ka switch zibaamu kwegamba ziriko ekidrivinga so n'ekiteeteeyi kino bwe bakikola kyo kiriko inbuilt batteries nti bakisetinga batteries nga bwe baziteekako zaaka. That is why mwade mukiraba nti kyaka bwekitula kuba nti ekikyawula ku Christmas tree kino kyali tekizikira Saka kati yabudde nagamba tekiteeteeyi ekyo kyabadde kya bbeeyi sandyagadde kwogera ku ssente naye it is worth 5 million. So bakyetegekedde ekintu kino kuba nti bakiplaninga 3 months before ng'omukolo tegunnaba kutuuka. Nagaa ne bwe mulaba ekinayijeeri ekyo ekya blue abantu abasinga mubadde mulaba ebifaananyi ebiyitiŋŋana ku social media abantu bano baanyuma nnyo. Era agambye nti ya designing ebinayijeeri ebyo kubanga abantu bano bagendayo ne bamusaba ne bagamba nti twagala at least ebintu byaffe bibeere nga bikwatagana ebifaananyi bisobole okuvaayo nga binyumye bulungi kwegamba tusobole okuba nti tuvaayo era ne bootunuulira Gomesi era avuddeyo n'akunnyonnyola buli Gomesi mwana muwala Rema Namakula gye yayambala n'agamba nti bootunuulira Gomesi eno twagidesigninga nti kuliko kakala akasika ekooti ya Hamza era ne bootunuulira ekanzu naye kyennyini kyekyo ne bootunuulira Gomesi yaddamu okukyusa eyali eya gold emasamasa era bootunuulira Hamza ye kooti gye yayambala kwegaba kimu bakisetinga kisobole okuba nga kitambuliramu basobole okuba nga banyuma si kuba nti ono akyusizza ate oli asigadde mu kooti n'ebifaananyi bife nedda bagoberera trend ekintu kisobole okukola ki okulabika nga kivaayo bulungi. Saabadde boogera ku kiteeteeyi ekyo omwami ono akugambye nti yakikola it has inbuilt batteries kwegamba bw'obanga oyagala ekifaananyi ekiteeteeyi model eyo kukwanjulako osobola okugenda n'omutuukirira ne muteesa bw'obanga akasente kaweramu naye kubanga abantu bano babyetegekedde era omwami ono agenze maaso n'agamba nti nno okukyala kwabwe kwa Dr. Hamza yamutuukirira era ya designing engoye ze mwalaba ku kukyala kwabwe wabula Rema Namakula ekyo yayita kimanyi kubanga okuva emabega omwami ono akugamba nti yazze designinga Rema Namakula nga yamwambaza so omwami ono bwe yagendayo n'amugjayo Rema agenda okukyetegereza oba agenda okinoonyerezaako ng'alaba omwami ono yakola ki ya designing omwami we Dr. Hamza Sebunya ku kukyala kwabwe ne bamugamba nti awo tulabe tojja tukaluubiriza at least tukwataganye awo ojja kumanya kye twagala era ekintu kyaffe kijja kubeera nga kivaayo bulungi era ng'omwami ono Kaijuka Abbas tabadde ta designinga Rema Namakula yekka kuliko abayimbi abalala okuli Shiba Kalungi Carol Nantongo kwegamba mutunuulira engoye z'abo abayimbi era okiraba ng'omusajja ono amumanyi era yavaayo n'alabika nti no ayiyiza abantu bano ekintu kye baamunnyonnyola nga tekyamuzibuwaliranga n'akibakolera omukolo ne guvaayo bulungi kwegamba gwabadde tayali sana omukolo gwanyumye everything was just perfect everything was just on point. Nze bampita Kaijuka Abbas nze nabadde designer wa Hamza n'engoye ezimu eza Rema ebiteeteeyi ebyasembye ebibiri ekiteeteeyi kye mwalabye ekyabadde ekyaba Nigeria bwe twayambalidde theme y'aba Nigeria ekyabadde kya blue n'ekyabadde kya lights ekyamataala mulimu lights of course mulimu mwabaddemu lights naye zabadde with the inbuilt battery mwabaddemu battery ng'ekoleddemu mu mataala ago ge twataddemu sandyagadde kwogera ssente naye nga it's worth 5 million ekyo kyabadde nga bw'olabye twabadde tukola theme y'aba Nigeria we tried to copy the Nigerians since we are in Africa, so we still went for the African attire. Our main attire yabadde yaba Nigeria nga bwagirabye omusajja yabadde ayambadde ng'aba Nigeria ne Rema yambadde ng'aba Nigeria n'ekitambaala kye bayita gire nga kuliko n'ekyo ekitambaala ekigwa wansi. Hamza yayambadde suit yabadde ya green naye nga yabadde matchinga
n'olugoye lwa Rema mba wakirabye ekitambala kya Rema kyabadde mu material yesu ya Hamza era twakoze together with the person yabadde akola gomesi za Rema to making sure we had to incorporate Hamza kyadambadde with Rema kubeera nga bamachinga. Then era bwe yakyusiza n'ayambala gomesi ya gold yabadde emasamase ya mirrors era olaba ne Hamza yakyusiza n'ayambala esuti yabadde ya gold okumachinga ne Rema. So guno mukolo bayagadde babiri nga tebali off nga buli bamachinga engoyi zaabwe era kyovola Hamza yabadde nga akyusa nga Rema buli wakyusa nga ne Hamza akyusa. Tebayagadde kubeera off from each other badde bagala bamachinge bifaananyi bisobole okuvaayo bulungi n'omukolo of course okulayiko bulungi kubanga era ekintu ekikwatagana n'okwambala kintu kikulu nnyo ku mukolo. We've been planning this thing for about 3 months nga tukola ku ngoye ezo, so bakiplaninze bulungi ekintu kyabwe nga baagala kiveeyo bulungi era nga mwakirabye engoye zaabwe zaadde za mutindo nnyo ate zaabadde well planned, si bintu byabadde bigwire bugwizi. Actually the first time when I saw okukolera Hamza engoyi Hamza yajjanga ye kwali kukyala kwe wenakola essuuti ye yajjanga ye ne muganda we nembakolera. Rema yali tamanyi na kumanya naye nga ate Rema nali mwambaza nze kuva dda mbadde nyambaza Rema naye yali tamanyi mbu Hamza yazze wange kitegeera. So after that kukyala we yategeera nagamba oh that is very nice kati kijja kutwangwira kukumbaga okulanga tusobola ki tukolagana n'omuntu gwe tumanyi. They really spent money on their clothes like bakitaddemu ssente ate ne bakiteekamu obudde ng'abantu sigamba mbu batuwadde bwine agamba gende mukole bino kitegeera bakitaddemu obudde ne bakiteekamu ssente zaabwe. So kyovola kyavudde bulungi nnyo.